Yes, mukasira katugera kuba tulekera ekyatuleeseewo nakulo olwaliro era nga tugera kuba tulekera kasema akagenda okubeera kasufe nnyo kamala. Tugera kuba tulekera kasema akagenda kubeera ka action pact ninga tekalimu omulamwa ogenda okubeera ogw'enjawulo nga batuga Metro Goldwyn Mayor bakutuusaako sema gye tulekedde. Njagala weekanye ninga kirebe kati bazeboka kamuni gagada abeegasa okutuusaako sema gye tugenda okulekera. Nabagamba ku mutimbagano gwa muno wa subscribe jasi mitwali 3 gyoka. Mpozi ngogashye ko Renise Entertainment asikala bakuze vyo plaza butuse liba agency bafe abenjawulo ate nga tulina ba agency betujja okumenya abapya nga batugamba MFC Media Finance Capital nabegasha omukutuusaako sema nga batuga Ramulus Entertainment nabo tebawize ku mukolo kuno konna kwanjula njagala nga batugamba Lip Sync laba tabu ne batugambe Rudant Independent njagala weekanye kakino mukasiya kano mukutandika yakatandise bwatyo lwa nga batuga myaka 17 gisema biga wode kutetena office yali ayitwa Leon Cape Home yatandika project iwa the program okusobolokeza kukuyamba bannamajja abavanga mu ntalo nga bafacing problem ya PTSD post traumatic stress disorder kali agamba ati akasiya kayisema biga FBI yatuka ekiseera ensonga z'omwami ono netuko okutandika kozera likirira kubanga abantu yalatandise bajja kumulama kati sawa zinakitwa Bokoshi yali abajja kumulamwa era nga bagamba nti bali bafunye obukakafu nga kiraga nti yali azimba amajje agage ku Rurwe era nga batandise n'okola ebyokulwanyisa ebyobutwa ekyali kitandise okweraliikirira bamukuuma ddembe b'eggwanga Katude Ruda olwaliro omukulu agenda kukola kitwandise akalango ka programu ye antu agala kakasa nti buli kimu kyonna ekivaayo bulungi yeye wana n'okwewana kwegamba yafuuka na mubulizi wa njiri agamba kamera oba kwezioba teziriiko bwe manje ogende bajja kumpulira naye banaye ngenda basaba twangu ekintu nga mukirwisizza yese Luganda oyo mutandiko shooting aze temunkoya nammwe bino ebintu by'okuntagaza nyina ebyokola muntadde wano muntagaza Brad buno mutekeko bambujjeko akambujjeko kuba njagala balaba amaaso gange ngenda kola kalango kakino program gye yatandikawo nga batugamba Idaho Falls nakuzaaka akati batugabe project gye yatandikawo eyitibwa the program ninga program eno yali egenda ekuŋŋaanya abantu bannamajje omanyi bannamajje bafa mu ntalo okusyako bye bayise bamanyi okujja ne bafacinga psychological problems ate oluusi gavumenti eba teyina nnyo kyamaanyi kyesobola bakola just okubawa bashrinkisi kubateeka ku makerenda niwekanga tebasobodde gezaako tereera tebafunayo omuntu n'avaayo n'agamba nti nze njasobola okuyamba mu ngeri emu endala definitely bamubuuzabuuza ka budget ne bamuteekamu ssente ne balaba engeri gy'asobola ogezaako kitambulisa nga proposal gavumenti egitulamu neera badda mutuufu nti kijja sobola okuyamba mu mbeera eyo kati bagamba nti road programu yali agikutte bulungi era nga gavumenti esiima nekyatuka ekiseera aba FBI ne batandika okweraliikira ku kiki yali agenda maaso n'okukola olw'ensonga abantu be yali adiringa nabo baali bannamagye ate bannamagye abaali balina psychological problem kati ate nga yengeri gy'abakwasaganya alinga abapreachingira kati nga bomanyi abantu nga bababuulira njiri yatuka ekiseera n'atandika obateka mu direction eyiye kino kyaleetera abakwasi oba bamukuuma ddembe b'eggwanga abakwasi b'amateeka okutandika okuleka nga bagamba nti alinza okuba atandise okuzimba ejje erirye ku bubwe erinza okubeera ery'obulabe ery'eggwanga ne batandika okugenda maaso n'omunoonyerezaako kati Ruda batugamba Snake River eyitibwa the compound kino kyekifo ekisuubirizibwamu road gyakwasaganyiza emirimu gyagiddukanyiriza motoka yajja basooka ne bagyekebejja Bring the children through Falcon Protocol. ngenda kusaba osokoleta abaana bayise mu Falcon Protocol kati bayita bashinjazi motoka nejja olw'ebyali bireeteddwa kati omukyala yakwatiko bw'anajja ebbali olw'akabokisi ke yagwako kabokisi bw'akagwako mwalimu engeri y'ebbanka luwa n'agiyisaamu n'agiteeka Ruda mu akiba malugisa mu akiba sole kikabulaza anti mbadde mulina kujja ssaawa 3 kiki ekikulese mu budde buno yali azze n'ekimotoka anti embeera y'obudde munaye mbadde nnyina okujja nga obudde bukyali bifo nga sinabafuna kasamba ttuko embeera y'obudde naawe ogiraba mbadde siagala givugiramu ate ng'efuuse kabasa kali motoka emabega
ekyewunyisa mwali mugiremu abeFBI bulijjo kye balwanako kwagala kufuna access ku kifo kino. Kyokka ekifo kino jjukira baali bagamba nti alina kwasaganya abo veterans ababa bavudde magye nga balina post-traumatic stress disorder. Kati ekyewunyisa road yatuka ekisa n'atandika n'otendeka abaana abato. Era alina omukyala babakazaako Basuki, Mama Suki babayita Basuki. Omukyala ono yajja ebbali mu toileta n'abaako byajjayo. Basojja batuuse mu kifo baabano. Gambye tuli kwanjulwa kwa kati yafuluma ebweru n'asooka awulugumya akafanga. Ngenda kusaba okasolinga hoda yange abimanyi. Ayogera ayitibwa Mama Suki. Geno gira bwati nga network pepepe. Abadde nga ayogera nono nga mugamba kansolinga hoda yange. Mukulu yategedde omurodi yategedde. Kati okwogera bwati abadde ayogerera mukozi. Ono yasigala yeebuuza ki ekigenda maaso takitegeera. Yakwate kubo n'asembera mpola mpola kwe kujja anayinjaga aweekaanye. Nabagambye tuli kwanjula kwako. Vije Josphat shows nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno waaki. Kale yakwate kubo najja nga asembera mpola mpola kwe kujja bali ku kimotoka ekyali wano. Laba bano basojja bamaze okutuuka munda. Kagino bandi banga munda wadde balinayo omuntu asobola okugezaako bategeeza. Ono agenda okulingiza yagamba Katonda what the fuck. Atujja bwati mu kimotoka nga alimu abaana abato. Babatadde mu kimotoka abaana abato. Bano bajja bakebera kifo ku kifo bafefeta buli wamu wonna. Kasajja baagala kanyangalaza. Oli abagamba stay sharp. Muwulidde. Ne bayitamu bajja. Geno tuuke bali okwagala okuyingira wano. Balina gye bayingira yalinga firiji. Bagenda otuuka bwe bati munda atooza tebabaggalirayo. Ono yalengera ekimotoka nga kirimu abaana. Nakwate kubo n'asooka dde emabega. Abaakomawo ku kikye ne kibwatuka. Ekyebika nakyala oli abadde munda. Yandibanga abadde ateekeddwako netinga nabo. Kyewunyisa United States of America etendeka abantu abawala n'abalenzi bagende bato omugwira. Era ng'agamba nti bagenda ne bakola bye bakozi abaana ne bakomawo wanene abalwanyi baffe nga balina ebizibu ebibasumbuwa. Naye ate ekyewunyisa tetuteekeddwa basuulirira. Era ng'agamba nti bafuuka fractured humans betulemereddwa okukwasaganya. Mpaka kati nange kenyini gwe mulaba ssebo nali broken nali munnamagye nakomawo ng'embeera si ya bulijjo nga bali mu kunkuba makerenda ne bakankutte emmundu mpulira njagala kwetta natuka essira nemba nga nkoyo birowoozamu eyo ango neetetenkanya. Essaawa zino nze bukakafu nti tusobola okuddamu ne tubeera abantu nateera. Era ng'agamba nti puroguramu eno esobola okukola kyeyeetaaga kiri ekintu kimu kyokka yeggwe yeetaagisa okubeera mu puroguramu eno. Aba agenda motoka agivuga omuli abato waliwo ekyamugwa mu maaso n'afuluma yasooka alingiza alabe agenda okuzza amaaso okulengera. Yagamba Katonda wattu tufudde bannange. Kiro kiri unbelievable. Oli omukyala gwabadde akoneetinga naye tooza tebamusse. Abasajja baamusse akasajja kaamusse bannange. Nabagambye kasima kano kayitibwa the Tin Soldier. Ne kasima kano baakakoze abantu okusobola okutandika okwekkiririzaamu nga mmwe. Tonoonya muntu kuwa direction in life. Life eri kuggwe nga ggwe. Unagamba nti ennaku ezimu mbeerawo ne neebuuza ddala mu butuufu kiki ekintambuza. Kubanga ebirowoozo byange bijjudde ebintu ebimu ku byo byesaagala nakujjukira mu bulamu. Awulira obulumi nga bulina engeri gye bukulyamu nga bulinga kirwadde. Oluvannyuma ne bwe kibeera kyakaseera buseera munayo obulamu buzibu okubaamu, obulamu owulira nga bukusindikiriza busindikiriza. Akyalemeddwa okweggyako ebyayita. Era ng'agamba nti ebyayita bye bimulemeddeko. Essaawa zino information yafuluma. Akawungeezi akasufu
tusuubira aba FBI okuteekawo ka press conference oluvannyuma okwanga badde basindisa ettiimu bagamba nti arrestimu yabadde egenze ne waranti okusobola okukwata navofisa omusajja akulembera kye tuyita program. Waliwo ka video ke yabadde akoze promotional program. Ono omusiru yandibadde yakwatibwako dda myaka mitono egiyise emabega baamuloberamu kati abafuukidde ekirala. 48 hours and it's wake all over again. Yagamba katutuno munaku bbiri bizeemu kubeera kasamba tukokeerere. Line between genius and Manyi waliwo kye bayita fine line masekati ga genius and insanity. Erinnya lyange mpitibwa Emmanuel Hashban. Gye baliko ssebo. not real friendly, are you? Olabika toli muntu w'abantu. Anti gwe toli kyali wange. Adding it up, Sergeant Cabin. Just simbadde nyumya Sergeant Cavan. Should I call you Nash? Oba nkuyite Nash. Kyewunyisa mumanyi. Talk about your old friend, Bokushi. Mbadde njagala twogere ku seyawo nayitibwa Bokoshi. Usually how it works. I say something, you say something, we go back and forth. Emboozi ebeerawo ng'omuntu ayogedde naawe n'oyogera ne munyumya kwegamba ne mbaako bye muteesa. Oh, we're there. Paka nga biweddeyo kono kati biweddeyo. Sina kyakingenda kwogera naawe. Bagambye nti Bokoshi bamuwadde essaawa 48 at least agezeeko okwewaayo mu mirembe. Kyekyoka kye bamusaba yeeweeyo mu mirembe. Kati nga tuvuddeyo tudde ebbali waliwo akatambi akaali kalagibwa. Nguli yakakwata yali alaga omukyala. Njagala musika ne maama wammwe. Kola akatambi tukakolera abaana baffe. 3 weeks? Bali bakasika n'okumala wiiki 3. Wow. I want it on the record that I said it first. Yagamba njagala kibeere on record nze asoose okyogera. Bali bakola akatambi nga bakakolera abaana baabwe in case nga baba bazadde. Njagala usimanye nti kuyagala. Kati nga tukomyewo eno ebbali. Lori aba yeebase nakyanamugamba love you too. Nange nkuyagala munnange. Kakati Lori yakwate kubo n'asituka. Ninga n'amaanyi tayina. Jwira bw'abadde atunyoya atugambye nti ebyayita byemufuukidde ekirala. Ebyayita bye bimulemeddeko. You're drinking again? Simanyi wazeemu okunywa nateera. Just looking at my eyes. Kyogamba osobola otula amaaso gange n'olaba. For your skin. Owunya akenge olinga sogolero. I'm worried. Ekyo kinneeraliikiriza naddala ku ggwe. Fine. Ndi bulungi. Myself. So sigenda kwerumya. Why did you make an appointment today? Lwaki wakoze appointment olwaliro? Disability. Anti ebya VA disability. I can't collect with that. Sisobola correcting up unless nga nfunye ebbaluwa okuva eri omusawo. You've dealt with a lot of trauma. Agamba nti oyise mu bulumi bungi obw'olutalo. When you lost your wife. Ate n'ogenda ogattako obulumi bw'okufirwa mukyala wayitibwa Every. Naye okufa kwa Every yali accident. That I caused. Accident ze yagireeta. Self. Olina okwesonyiwa. Bw'oba oyagala okuwona olina okwesonyiwa gwe kennyini. You have to heal. Bw'otwogende mu forgiveness ojjasobola kuwona. Oh, what are you doing here? Oh, Ate kati gwokola kiwane nalina kuyasiikana waaye kyapiri tabuuza ku kyapiri. I know you're with that Ashburn. Kimanyi wabadde ne Ashburn oyo kituufu nabadde naye. Lwaki? Why? Because I'm a soldier. Olw'ensonga ndi sojja. The answer is no. Ansi eri emu nedda temugenda kuteeka mbyamu. That's what exactly we're going to say. Yamugamba Ashburn namugamba nti kyekyo kyogenda okwogera. You have no clue what you're up against. No, I got it pretty Gwe good. ne Ashburn temumanyi kiki mwagala kutoba nakyo kono nkimanyi. Homer on the inside helping us. Twabadde tulina informa munda yabadde atuyamba. And the poor woman Twasindiseyo basojja. fucked up. Babanyize mpozi ng'ogasseeko n'omukyabaami ne bamutuga. Bukoshi yamutuze ng'alinga ekisawo kya pinyala. You hear me? Nze saagala kubeera mu bintu byammwe. Orders Naaki from me anymore, but nkimanyi totakinga orders kuva gye ndi. hey, Ne bambi waliwo kye njagala osooka olabe. it has to do with Everly. Ate nga kikwatagana ku Every. Kikwatagana ku Every mukyalawo. Batugamba Idaho Falls YMCA. That site Temporary Housing Facility. truck engine running before he killed off 6 FBI agents and nearly blew me to pieces. Yagamba omusiru ssebo yabadde anjabizza. Knowing that Yasiba FBI agency 6. bought him what? 48 hours? And not to mention some good publicity. Era nga bagamba essaawa zose bamuwadde essaawa 48. Said she had a message for Shinja Nash. Waliwo akawala ke twazze nako ke twasobodde omwabo be twasobodde otaasa abato. Ne kagamba kalina information ya Shinja Nash. You sure? Okakasa. Yeah. Of course nkakasa ye. Oh, you know her? Okamanyi. No. Nedda sikamanyi. She wasn't even born when I was in the program. Bwe nali mu program ono yali tannaba na kuzaalibwa. Waliwo omuto ssebe yayise Shinja Nash.
kati bwoboliko erinya bwoboliko title ya Shinja oba bwoboliko gundi ya Chinja kibasegeeza naye wali mu program Karodi naye yali mu program project ya Kaseruganda ono ye mutayitibwa gwe bagambye nti ayina information gyamuleetedde ambuuza yegwe Shinja Nash namugamba yenze Nash kati soko otuule wano bagamba nti omutayina obaka bwe yaze nabo nenga obaka ayagala buku ashono yeka omusaba namugamba soko otuule bali bwatule bali n'akwata mu kibatu ky'omuto ngeri gye beebuuzaamu ddala mutuufu wali Shinja gwe naye wali disciple wa Bakoshi yes nali disciple wa Bakoshi mbadde nteekeddwa okunoonya olubako bwampeereddwa ne baŋŋamba nti mbukwase gwe mu butongole era njagala mbukwase bubuno Mama Suki yaŋŋambye nti obaka bwavudde eri muntu ate nga mukulu yabumwadde nange n'abumpa mukutosheeko yalinga bankaluwa ng'egamba bweti uliriza bagamba nti abo abali mental and spiritually complete bwe basobola okumanya ekiyitibwa true answer It is the ultimate symbol of our love. era nga ke kabonero k'omukwano gwaffe Close the circle, my love. Then you will find the true expression of our hearts. era agamba nti bw'oba okulozinze saako osobola okugezaako okutegeera okulaga kw'emitima gyaffe okulaga okutuufu okw'emitima gyaffe Mama Suki yagambye kano okampe yagambye nti gojja bitegeera kyekyoka kye yaŋŋambye obusobozi bw'okuba nga nakyala gyali kino kirina engeri gye kyasobola ogezaako okuba nga kinzuukusa naddala mu kaseera ke nasookeramu ddala omusiikana bifo nga Bukusi ebintu bye yali agenda maaso n'otugamba tebinabafuuka bya kizikiza gagayina omukazi gwe yali asuubira nti oba osanga yafa n'omukazi yali ku saidi eno mu puroguramu gye beeyagalira kali ye bulijjo amanye nti nakyala yafa oba lukusira ku banka lwe musindikiddwa ebbaluwa eraze nti nakyala akyaliyo Rodi yaddamu n'alowoozaamu yatandika okujjukiramu ebiseera yasooka osiikanira ddala nakyala baali eyo mu puroguramu agambye nga kaloli tekanabafuuka kapangulukufu nga nako kennyini kakyali in the right line kakyali ku mulamwa korosebwa kaba performing era bona baaliwo era akaseera kaali kasufu eno programu wa project ya programu eno yalimu abakyala ngo gasseko n'abaami ani gwe mampa ataano yagamba ne wembanga sudde wansi nga linnye nengafukako nengafujjako kyasiga okyageetaaga nti ye lwaki okyageetaaga olw'ensonga ne bw'oba okoze eki ne bw'oba okoze eki olina osigala ng'okakasa nti oli wati era mwe mbatwala okuba nga tembeerangako broken nkimanyi babakubye babalinnyiridde babayisiza mu buli kimu kyonna ekiyinza okubeera eky'ettabu naye sikiwa nti mwaluzinze wathi yammwe wadde n'eddakiika n'emu lwoli walebeera kannakyala najja nga akatambulirako mpolampola yali abayigiriza nti ku nsi yakatono omuntu oluzinga nga wati oli ne bwakufujjira ne bwakusambirira ne bwakuyisaamu amaaso ne bwakugamba ki ne bwakugamba ki ekintu ekisookera ddala ekisobola okugezaako kuyamba otambuza obulamu kwe kwekkiririzaamu n'omanya ki ky'oli yagamba nti oluvannyuma lw'akaseera akamu nali ntandise okuwuliramu essuubi newankubadde essuubi lye nali nsuubiramu oba essuubi lye nali mpuliriramu lyali liwaawaalira wala nga likubira mu ngoma z'ekizikiza essaawa zino yagamba ye muntu yekka yali asobola okuwandika ebbaluwa eyo kubanga enso ffe twali tukyegera nze ne nakyala simanyi kabulaza nze gwolaba oluvannyuma lw'emmotoka ng'emaze okurashinga nali unconscious okumala ennaku 2 nze njukira kimu kyokka sherifu yaŋŋamba nti nakyala yafiira mu mugga era nga bagamba mayiti simanyi baagizaayo mu puroguramu lwaki mayiti bagiza mu puroguramu anti mbitegeera waliwo engeri emu yokka gye tusobola otegeera nakyala akyali mulamu tulina kukwatako bukudayo mu compound
olina otuyamba otutuusa kubanga kati gwe ekifo kitegeera gwe kategeera ekifo ekyo tukusaba tugende ffenna olabye otya gubere ku missoni yakufuna nakyaffe tuwe ku missoni yakwata kasajja ako kali yakwati kuba dajja kano naayitibwa Ashban Rodi musajja munene Why don't you take a seat? yamusaba namugamba sooka otuulire ebbali Rodi najja naayitawo n'asooka atuula pembeni ng'atudde Who's your team? yambuuza ttiimu ye eriwa I'm a Phillies guy. nze ni musajja wa Philadelphia Mike Schmidt, Pete Rose, Steve Carlton. Pete Rose Who really gets my respect is naye omanyi omuntu gwesingira ddala okuwa respect yoyo gwe bayita pincha takes a job that nobody wants. ye musajja akkiriza omulimu abasinga gwe bataagala I mean, think about it. kirowoozeemu Sitting kabulaaza there, daydreaming about what you're going to order for room service. otudde ogenda maaso n'okulooza kiki ogenda otumya okuva eri room service All of a sudden, oba olowooza ku musege gw'ogenda okuleeta all of a sudden and you got a split. omusajja n'akanyuga akapiira muganda wange Good luck. No one faces longer odds than the man who sat idle kati ate omuntu atuula ku benchi is summoned to bat for his team. nga ku benchi bagenda muyita kujja kubaka kapiira amuyise wala That's your wife. Every yali mukyala wo sikyo What if your wildest dream is true? watyanga ekirooto ky'obadde tosuubira kituufu ng'omukyala oyo akyali mulamu What a shame it would be if kijja kubeera kya buswavu another casualty. singa afuuka ba casualties abalala Things can get pretty ugly on the kuba kati webituuse ebintu biyinza okupangulukuka abagenda kola raid abefubayo bagenda kulumbayo Major Culloch. ono ayitibwa Sergeant Mekakorok yagenda okuba in charge That's Jackson, oyo ayitibwa Jackson Lieutenant Commander. nave seal lieutenant commander You boys don't get it, do you? nemwe mulabika temukitegeera It's everything you're gonna do. kana akasajja kasobola otegeera buli kimu kyo mugenda okola bifo nga temunaba nakikola Something here. anti tulina kye twetaaga ffe mbiri saidi yaffe ne saidi yo It's a chance for you to guno gwe mukisa gwina naawe ogusembayo taasa nakyala bifo ng'embeera tenaba kusajjuka kyetwagala tukutangaaze so the FBI can ffe twagala tugende bifo FBI nga tenaba kwonoona nsonga head the body will die. kasi otemako omutwe mayita eba egenda kufa ffe twagala tufune omugwago oyo Possibility that Evely was still alive. yagamba ne bwobanga kituufu ddala mutu family akyali mulamu Telling me there wasn't any length they wouldn't go to for nze ku lwange waliwo ekyaŋŋamba nti bagenda kunnemerako paka okakasa nti nkolaganye nabo purpose again. aliisi obulamu bwange butandise okuddamu okufuna omulamu anateera Because the system failed you. muli wano olw'ensonga sisimu yabavaamu Failed you. sisimu yabasuulawo ffe ne tubakwatako tusobole obbabangula n'okubazza mu layini When conventional solutions don't work, we use convention solutions bwe ziba ziganye tukozesa unconventional solutions osegeera PTSD is a choice. post-traumatic stress disorder it is a choice It's a tough pill to kimanyi eryekkerendazibwa okumira digest. But what would you lose if you believe that naye singa okera ku makya n'okikkirizamu gwe kennyini ofiirwaki the power that you need to change kuba kati amaanyi gonna ge weetaaga okukyusa embeera eno ogayina mu ggwe ate ng'obadde nago okumala ebbanga I'm willing to give up my life for your life. rodi yasituka It's okay. kiryoke kiryoke You're right. oli bulungi nakye yamukwatako ebbali abadde afunyemu okutya nga ayagala kudduka namugamba erinnya lyange bampita Evoli bampita Evoli kigenda kubeera oke totya bonabona abaali bajja wano baali balina psychological condition balina psychological problems karodi kabeerangawo ne kabakuba enjiri bwe bato ne batandika abamu okuddirira kati buli yakwatanga ekuba okuddirira nga kamuteeka mu programu ya kufuuka soja kali nga kali kakuliyetinga militia group gavumenti negamba osaaga kitu tugenda kikiriza tugenda kiganya. An extreme threat requires extreme measures. Bagamba nti ebiseera ebisinga bw'osisikana okutiisatiisa okw'amaanyi kiba kikwetagisa naawe oteekemu amaanyi okusobola okuneutralizing okutiisatiisa okwo. But where there once was a warrior, there was now only the husk of a soldier. Yagamba nti mu kifo ekimu ewaali omulwanyi namige Deep kati essaawa zo kisosonkole kya munnamagye. My people at this time, I need you to open your hearts and your minds. Njagala mubikule emitwe gyammwe mubikule emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe
mutandiko tambuza obulamu ng'abali ku nsi. Nkimanyi. I know. Nkimanyi era. Because the trauma we've been fed, it leaves us with nothing but broken minds that obulumi obwo obutuliisibwa millions of bwe butuva mbutuleka ffenna tujjudde kubonaabona mpozi ng'ogasseko na kumenyeka. Singa muli omutima gwange mukimanye nti essuubi ddyo weeriri ekyo kyo mukimanye essuubi weeriri lizuukusiddwa. Every step taken feels like your bones are what? Like they're breaking. Era ng'agamba nti kati essaawa zino akimanyi kibalimu. Buli lw'otambuza ekigere owuliranga ddala mu butuufu akyanawo. Tukola ki? Kiki kye tukola? We march on. We march on, tetusigala. We march on. Do they respect you? Bakuwa ekitiibwa. I said, do they respect you? Kubuuziza bakuwa ekitiibwa, do they respect you? Only thing a military uniform gets you. Essaawa zino military uniform kyesobola okuwa kiri kimu, thank you for your service. Kyekyoka. Sinja Nash. Attack me. Nina kusaba nkole akaataaka. What? Ebiki? To think it's to lose, Shinjas. Yalowooza nti eno luusi we kiri bashinjazi. Shinja Everly, take my place, please. Wama Shinja Everly ngenda kusaba linnyawo kati. Attack. Boli engwala. Seruganda yennyini gwe kaakuba engwala wano tewali kuseka. Kikole kama. Aina gwe yagamba ku bannakyala. Lwaki okubanja Seruganda n'amwokya. Bwedda nkugamba bamaze kwata ku mukyala n'olyoka olaga nti oli mwetegefu oyagala kuyingira mu nsonga. Lutawo lwali wano mu masekati gaabwe n'amuyisawo paka ku ttaka. Mukwata akabadiya jangu. Mukutta akalooma. Yagamba nti obujeemu kyatabu n'okusinga okufa kwennyini. Baba ina kye bagambye n'ojeema. Endege inawe yabatuusayo neyitamu bo ne bajja. They figured I knew how he thought. Baakimanya nti manyi bw'alowooza. No one knows how he thinks. Kubanga batono kwabo baali basobola okugezaako otegeera bw'alowooza. He was the embodiment of corruption. Oyo gw'olaba yali embodiment, yali ajjuddemu kye twandiyise corruption. A self-proclaimed messiah. Yatukesia n'afuuka wa ttabbu ng'atiisa eggwanga yeeyisa na nabbi. Warped utopia. Nash. No guarantee she's still alive, right? Tuwali kakasibwa nti nakyala akyali mulamu. Tetulina garanti ni nakyala akyali mulamu. That river is not your fault. Era nze kye ngenda okusaba kiri kimu kyokka kyonna ekyatukamu mu ggoogo saagala okimanyi nti yali nsobiiyo. Tiyali nsobiiyo kabulaza. The FBI standoff was to end at sundown. Ono yagamba standoff ya FBI yali egenda kumekerera obudde nga buvuddeyo. Feds had to play by the rules. Naye ng'ate aba Federal Bureau baagala kutambuliza ku mateeka. Was being asked of us. Ne ku saidi yaffe ffe twali tetwagala kutambuliza ku mateeka. Would be sanctioned by no agency. Era ng'agamba kyali kigenda mu maaso n'okukolebwa ffe mission gye twagendako nga teri agency esobola natuwa sanction ku kyo. Sobola tukkiriza. Compound. Knew the tunnels. Ekifo nali nkimanyi, nali manyi compound, nali manyi tunnels ng'ogasseko n'ebisiikirize byonna. I'd back into a place I once called home. Kano kaali kaseera nga ngenda kubeera guide okusobola okulembera benkulemberamu nsobole okubaza ewaka kuba gano gaalinga maka gyendi. Helikopita netuuka erudda. Ekifo kyonna yali akitegera bulungi. I was returning to a hell I thought I'd never see again. Yagamba nti essaawa zino nali nkwatako okudda mu genda gye nali nsula oba osanga siriddayo. Nali simanyi nti ndikwala n'ekkuba okudda akafo kano kaali kantama. Wabula buli waayita. Trying to heal a fractured mind. You find pieces of yourself. Bagamba nti ebiseera ebisinga okusobola okugezaako okujjanjaba obwongo obufuso obw'ebibajjobajjo kiba kitegeeza nti oteekeddwa okwenoonya. They will marry me.
yajjukira mwaka siyanga nine nakyala ng'amugamba nti njagala kuwasa namubazira mutufu yagala nkufumbirwe ti lwaki nedda era akaseera ko baatuuka ne beegatta wadde tewali mufaaza tewali abagatta bo ne beegatta. Nash Kavanagh, in sickness, in health, till death do us apart. Mu bulwadde mu bulamu paka kufa tukutrawula anti ye. And do I, Nash Kavanagh, promise to love, honor, and obey? Yagamba nange kati nsaba okusobola okugezaako okubanga mbitiibwa. I do. Nkutwalira ddala butuufu mu butongole nga gwe mukyala wange. I do. Kiss the bride. Baabano. Takoma kujjukira akaseera ke baalimu ak'omukwano kokka. Wabula atukanisiya n'ajjukira akaseera nakyawe yafiira. Waasuula we yafiira. Gwe naawe kakana. You can put the uniform on us. Osobola okwambala uniform n'osautinga flag naye amazima gali nti. Crazy ass cult motherfucker. Mwe tubayita ba crazy ass cult motherfuckers. Mwali mu kabinja k'omugwagwa. Afukidde ekyakabasa. Bagamba kimu tugende. Negotiators have reached a stalemate. Ba negotiator balina we batuuse kati bagamba bikalubye. Confirmed reports have come in that the FBI era waliwo information ezenga bagamba nti abe FBI balabika baagala kuyingira kifo kino by force. Our very own Talia Fields, who has been covering this story on the ground. Baabo. 3 days and there's no signs of tensions easing. Ekituufu kiri nti nnaku 3 kati ezeetoolodde twali tusula nti obosanga bano bajja kukakkanya ku busungu naye munaye obusungu bweyongera bweyongezi. Ekifo kyonna bakyetoolodde naye n'abali mu kifo kyabwe tebaagala kuvaayo batugamba FBI base camp Idaho Falls. Work the fuck harder. Are you Yates? Yeah. Yegwe Yates nti yenze Sergeant Major Korak Special Force Operation Detachment. On my team? Ashburn yaŋŋambye nti He's out of his fucking. Ashburn anayogere naye wabula Ashburn kyaliko kya busiru. I spoke to the fucking guy already. And what cop did Ashburn have to suck to buy in 48 hours? Yagamba naye kasooka muli mu ssaawa 48 ffe tulemeddwa Ashburn agenda kola ki? The fuckers drink their own Kool-Aid. Those are veterans in there, just like us. Got a fruitcake here. Why didn't anybody tell me you had a fruitcake? Lwaki mwaŋŋambye nti mulina omuntu eyali abaddeko munda muyise na fruit cake? We're ghosts to each other. Gwe tugenda kubeera muzimu gyetu. Ever seen me? Weefule ntondabangako. Weefule ntondaba ate nangenda kwefula mu sikulabanga kate era sikulaba. Okay? Obukyayi bwe balina ku baana abafuutuka mu kiyumba eyo. Bwakika kya waggulu kamala. Kakati. Yingira. Lori yajjukiramu ebiseera bikadde Sseruganda lumu yamukimako n'amuteeka mu mmotoka. Namugamba kyo kye tuliko bakiyita protocol kabulaza. Okimanyi zeeteekeddwa sanctioninga buli mukwano mu programu eno mbaagalana. Zeeteekeddwa bisanctioninga nti ye boss. Leka kumpita ssebo tujja tusooke tubeere. Bleed like you, shit like you. Like them girls like you. Gaali gamuguddeko mawulire. No, you ain't gonna call me sir. That was for the old green machine, you know. It's in your rearview mirror now. Kannakyala kaabalengera nga bagenda. Kasooka keebuuza. Now we're going into the open road of your future. Kati wewe tugenda ku open road mu future mbisa byo maaso. You're on the right to intimacy. Tekigaana olina okwegatta. Shinza Evelyn. Ninge nagamba Shinza Evelyn. Kubanga kirabika gw'oliko. I'll be the one to make that decision. Ngenda saba. Ekyokwegatta osobola okwegatta naye face salawo. My attention, but where am I? I'm here talking to Nash Kavanagh. Why is that? Because I see echoes of myself in you. Yagamba nti abasinga ade beebuuza lwaki njogera naawe. Nekyensobola okugamba nti nze neerabamu ekifaananyi kyange kiwaawalira mu ggwe. So you want to be in the program? Oyagala okubeera mu programu si bwe kiri? Gobadde olowooza olw'okubeera mu compound olwedde oli mu programu. Participation medals not make you a man. Yamugamba participation medals tezikufuula musajja. Hard choices zanguya obulamu. Easy choice. Ate easy choices zikalubya obulamu. Osegera. Make good choices. Make good choices. Katonda watu. Self-actualization. Self-actualization. Yebeera choice. Kiki kyoliko. Baada agenda jikanyuga ttali.
gikanyuga muga n'asooka agisibira wano. Ekyo bakiyita kutya? Naye ngenda kugamba kino. Ku nsi ya Katonda okutya tekubeera choice. Kwejjangamu nga bukyali. Fear is not a choice. Marisa n'akwateko bwe n'avuga emmotoka n'avaayo. Kaakati nno tukomawo. Julia tukaya back and forth. Tulaba Sseruganda biki bye yayitamu n'akasajja ako. N'esaazi lwaki akasajja bakavumaganya, lwaki abakwasi b'amateeka baagala kabuutikira kakwata. Kati bano batuuse. Lodi abakulemberamu n'abaleeta bafune engeri gye basobola okuyingira mu kampu. Bajja. She could be alive behind those walls. Yagamba nakyo ayinza okuba nga mulamu emabega w'ebisenge ebyo. Ayinza okuba kale nga yafa myaka mingi egiyise emabega. Maybe all this was just oba osanga bino byonna sacrificing the pawn. Jasi byali byakusaddaaka mpiki to bring down the king. Okusobola okukakkanya kabaka. Akasajja gye kali n'embuzi kimu kye kigenda maaso n'okolebwa kabaka laba. Buli kimu kyonna ekiba kigenda maaso n'okolebwa kabaka laba. Era kabaka ekkaanya mpola mpola. Mu kaseera kano bano baali batuuse ku ground. Bajja. Today you will be tested. Unagamba nti olwayo mugenda gezesebwa. Kubanga tutegedde nti bagguse batuuse matwale gaffe. We cannot subject ourselves to the will and whim of people who push into our house. Tetugenda kubanga twewayo eri abantu abagenda maaso n'okwesindikiriza okuyingira mu matwale gaffe. Baagala tujja wano mu ngeri ya kipayopayo. Olwayo tugenda kwesaddaako osobola okugezaako protecting rights zaffe n'amaka gaffe. N'abali munda bali mu kuwaga. Kasita baategedde nti baafunye bridge. Baabano. Down this way. Go. Keep moving. Stairwell's up ahead. Tambula tambula tugende gwe sigala ng'otambula. Sigala ng'otambula tugende. Mubike. Mubeere emabega gwe mukavalinge. Baba no bajja. To a damaged psyche, control is a comfort. But people don't get how subtle that can be. And once you have a hold on someone's mind, you don't need anything else. Yagamba nti bwe tuba tugeze mu nsonga za psychology. Ebise bisinga abasinga balowooza nti okuba comfortable kwe kubeera controlled. Ate wansinga omuntu akeera ku makya n'agenda n'abeera ne control y'obwongo obwo. Oba tokyalina ky'oyinza kukola. Baakumaze. Baakulinnyeeko munnange. Kaakati Lodi akwati kuba ayita eno mu biyumba. Bino bye biyumba gye baabeeranga abaana, balina abaana be baateekanga eno. Lodi yajja ayitamu mpola mpola. Baabano. What is this place? Kifo ki kino kye tuzzeemu. Bakita hatchery. Agamba nti waliwo abazadde abaakwatanga ekkubo ne bayita abaana baabwe ya myezi 6 ne babawaayo eno musimanyi babeere mu program. Abazadde baleetanga abaana ba myezi 6, omwana ali myezi 6. Ne bamuleeta eno musimanyi naye abeere mu program. Kifo yayitandise okubeeramu abato naye nga basically baali bagikola initially yali yakubeera abantu bakulu abo baali bagenze mu ntalo ne bakoma nga balina ebizibu. Wentuliwo babiri ffeka munnange. Jasi babiri ffeka tetulina mulala. Bukishi yasindisa abaana naye kyabadde kikeezi nabadde simanyi ki kyagenda bakola.
nze njagala sigaba naawe maama. Does she know who you are? Amanya atya nti gwe oli maama we? You aren't Shinjan. Gwe toli Shinjan. Talking. Naye ate nkuwulidde ng'oyogera. I used to live here. Nateranga okubeera wano. Jackson soko gy'olabe bino ate. I'm looking for my wife. Nze noonya mukyala wange munnange. Erinnya lye yaani? Abakyayogera nti Evoli ne bawulira okubwatuka. You know the break in the fence down by the river? Yes. Yamugamba nti omanyi ka broken face akali ku side eri ku muganti ye. Mbadde ngenda kusaba wandibadde oyitamu ng'obudde bukyali. Kuba kati wetwogera abeFBI baagala ku breakinga kuyingira munda. Bwe kiba kisoboka yitamu ng'obudde bukyali tandika. Mundu yatandise dde okutokota ewe. FBI bagambye kati bagenda kuyingizaawo maanyi tewali kyakola. Omusajja bamusabye agaanyi. N'abali munda babagambye dda bawanike bagaanyi. Kati bagenda bakubanga ba militias. Tiwali ki. Ono abaagenda. Bukoshi ali luddawa. Ye eddoboozi sobola dyerabira. Aliwa Bukoshi. Evoli ali luddawa. Kano beeguddeko ne gusooka guseka. Mukono ne gusooka guseka beeguddeko. Laba no tagali. Yamusukuma nakirya paka wansi. Katonda watu. Gwe todduka. Kubayo ku byasinga kayiseemu kagenze. Kume nakwe kafunye ennene. Yekyanze. Yakasanga. Ne guddamu ne guseka buto. Yakasanga engumi neddamu neeseka buto. Gwe kuba ekyasi ebbali kakati gwe ssebo. Dawano jangu. Ali luddawa. Mbuza Evoli ali luddawa. Ali luddawa. Ogenda kumbulya kye neetaaga okumanya. Ali luddawa. Kuba ekyasi ebbali eno. Okimanyi omukulu yatugambanga nti ogenda kudda. Nze neetaaga ansa ku bye nkubuuza. Saagala onsiriwalireko. Kifo bakimalawo. Bukoshi. FBI bayise ku front gate. Kekasi ndowooza tuyite my boss. Mugambe abe FBI bamaze okuyita ku front gate. Ate obamanyi balemerako. Bale waliwo gwe basekudde ngenda kwetaaga medic. Taga buyambi. Befudde abeFBI munda ekifo bakisazeeko. Mundu eseko oluseka si lwakuno. Katonda wange. Ha. Genda otuuka wano kataba mwoke Katonda watu. Basiru. Bizuka bifuse bizuka. Kibakolende sebo ne bali jukira mulimo abali basoja. Basinga abamu bali basoja. Kibakole mu lukazi FBI enyonyi ze FBI. Jukba ne tomere dongo. Aya.
shouldn't be here. Mutuufu toteekeddwa kubeera wano. You know he hasn't improved our relationship? Okimanyi tannaba kukkiriza nkolagana yaffe. This is the color of your dreams. Bino byali bisira byedda. Namugamba ekitegeeza eno ye kala y'ebirooto byo. Pink sunrises. Lodi yali tannaba ku approvinga bo kubeera bombiriri. Ninga bamanyi okusikana bamanyi okwebbirira. Sikyayagala kubeera wala go ge mazima. Tosobola kumbeera wala. Yagamba nti sima kikintuuseko olw'ensonga ndabika ntandise okutya ku ngeri gye mpulira gy'oli. Kinnuma okuba nga tugenda gwa mu mukwano oba tugwa mu mukwano mu kifo kye tutasobola kubeereramu ffembi. Singa tuba tusobola okuyitamu kyandibadde kikulu. Ne munnange. Musatu ekifo kino kirina memories nnyingi. Naddala ku side empozi go gasseko deddakyala. Baabano. Mbali wano. Almost got his tail looking for you. Tambula. What the fuck is that? Kikekyo. What are you gonna do? Nothing. You wanna know why? Ogenda kola kigwe. The bitch was whining about his dead girl. You fucking pig. Yamulabanga musiga agenda maaso n'okaabolo kwa munnakyala yafa. Bazi wano balina omulimu omukulu gwe baagala okugusa yawoza kimu akaaba nnakyala yafa kasi. Kifo nno bakimalawo. Kifo kigwawo. No, it's all clear. Clear. No wali clear. All clear. Check the other rooms. Mugende mukebere room ziri endala. Akafo kenyini Sseruganda yakakolanga kakunizo. So sad how it ended up for you. Fear and regret have eaten you alive. Ndozolabe ebintu engeri gye byakomekerera gy'oli okutya n'okwejjusa bitandise okulya bikumalawo. Well, you were destined to be. Come on, you coward. Ye mukazi wattu ali waawe yali ateekeddwa okubeera. Waawe mwali muteekeddwa okubeera. Mugamba vaayo gwe mutiitiizi gwe teweetaaga kwogerera eyo. Tonaba bitegeera. Tosobola kulaba kususa illusion. Maaso go tegasobola kubuka illusion. Yambuzo ba Ashbani yamutadde ku tiimu. Ashbani oli na mukadde. Goroza program gye mbadde nvugani abadde agiteekamu ssente. Nono y'entandikwa y'enkomekerero. Waliwo egeyeena gye mulaga gye mwolekera. Kali amulase n'amugamba nti eno program sebo saagivuga nganze. Eno program sebo yalinamu abanene mu gavumenti abagiteekangamu ensimbi. Era abaabeerangawo kakasate ekintu kitambuzibwa. Tekisoboka Ashbani kubanga abadde akola ne Bukoshi. Ono ayinza okuba nga ali mu kunzanyira ku bwongo. Kagamba nga ayagala kola ngeri yakuwolera. Osegeera. Gala kola ngeri yakuwolera. Babano. Muteke wansi ebyokulwanyisa bya mukono mwe mugendo biteeka wansi. Kati bano baali bazenga bambadde nga bashinjanzi. Bagenda bagwa ku bashinjanzi abaddala. Kakana. Ono yakirabanga ebyokwesongamu emundo osikya okwekuba amanda tebijja kukola. Yasalawo alisi bano ayogere nabo communicating nabo bulungi kubanga akimanyi bambi. Osobola communicating nabo just babakyusa bukyusa timing. You don't know me. You know nothing about me. Gwe tomanya ati tolina ky'omanyiiko. You fucking brought that owner. Ekyokufa mwabakyereetedde ekyokufa. Ne waba wajja. Mwe kye mutamanyi ffenna tugenda kujjiira wano. Ffenna tuli baakufa. Ago si mafuta kabulaza. Basumuludde amafuta. Gwe tambula. Biba muyisa bamututte eri.
All of us falling apart. It's the fucking planet. What is the plan? Ino si abadde plan singa mwatugambe nti plan si ye plan. Bukushi's gonna take this whole place down. Bukushi agenda kunyiga ekifo kino. Anti ffe tugenda fiira mu kitiibwa. Bitwa Nash Kavana. Gold. Okay. Block 1. Came here to find my wife. Kindesi wano funa mukyala wange. All I came back here is my fucking. Nze kinkomezaawo mu kifo kino kufuna mukyala wange kyekyoka tewali kirala. Kyekyoka. I knew Evelyn. Yamugamba Evelyn ali mumanyi. Ngamba nti mulamu. Yeah. She's alive. Akyali mulamu. He took Evelyn with all the other ones, chosen to survive. Yagamba nti yatwala abasigadde mpozi ng'ogasseko n'abo bayalonzeemu okusigala nga balamu. Yabatutte. What's your name? Erinnya lyo gwani Bulaza. Are you talking about Uteria? Oyogera ku Uteria. Block 3. Nali Ridoroso kuba mu Block 3. Rank Red. Yekuba bullet. Byasine bivugaawo. Nenga amugambe nti nakyala amututte ng'ogasseko n'abo babadde alonzeemu abateekeddwa osigala nga bakyali balamu. Kati yalina program eyitibwa Uteria. Amugambe nti abo bo babatutte. Babatutte. Nina kyalabika mwe bamutwalidde. Honor till death. This leads to the river. Dino ekkubo litwala paka wansi mugga. Mujje. Ekifo basazeewo bakyokye baana abagwagwa. Oli abagambye tugenda kuyita ntukirye paka wansi mugga. Sigenda kulinda nje. Oyayita musaatu nakkirira paka wansi mazzi. Kifo kikutte fire. Sikutte akaliro. Babano. Bwe batyo mazzi gabayisamu ne gabatwala mu biseera ebyedda. Waliwo kye yali atandika nga kiyitibwa Uteria. Prefix ya EU okuva mu kigambo ekiyitibwa Euphorus. Forus. Kitegeeza ettaka ly'ensi. Is Uteria that we seek. There you will find the answer. Agamba nti Uteria kye kintu kye tunoonya. With a sacred duty. Era nkakasa wali we tugenda osikana kye twandiise answers. To a world that caused you so much. Twaga tugezeeko okuba nga tutambuza omulamu ogw'enjawulo. Tusobole okuzza eri ensi eyabayisa mu buzibu bwe muyiseemu essaawa zino. It's true freedom. It's not destruction we seek, but transformation. Yagamba nti eddembe tuufu lye tunoonya si kubanga tusaanyizibwawo wabula kukyusibwa. Eno yeringa final chapter erimmwe. Shinja Nash. Ngenda kusaba osooke weeyubule. Genda kubatizibwa. Osobole okweggyako kiri ekikadde. Kwegamba tutunulire omupya. Series of events. We don't know when it happened or how it happened exactly because there's been so much confusion. But we are hearing that the administration is now telling senior Mawulire gafulumye. that it believes the Bukushi bagamba nti Bukushi yandibanga attiddwa mu kifo kye. Ge mawulire agagenda maaso n'okutundibwa bye ebyogerwako. Kati Ashibani abali wano genda owulira mu kinabyo balinga abateddeko amazzi. Okuzza amaaso baamukuba kyasi ku kigere. Katonda wange. Baamukuba ekyasi ku kigere. Keeping us in the dark backfired, wouldn't you say? Yagamba nti otukweka ensonga biziza backfire si bwe kiri. Ono kye yategedde nti ono y'omu ku baali kwegamba bye baali bateeka sete mu Bakushi. Question, fuck you. Oh, fuck me? Fuck me? Anti fuck you. Gwe sebo. Tuweraliikirira. Waliwo egeyeena.
fena tugenda gena mu Geyena bomulanga ogenda kyagala kabulaza soko gye wano muyisawo n'amuteeka mu kibathi taabu kakali ndowooza owulira bwe tuba twogera ku nsonga tuba tetwagala kwemamaaza ndowooza owulira kabulaza owulira yamunyigirayo katonda wange yamugamba tiweetaaga kunswaza ekisookera ddala eggwanga lyange ndyagala nze gwolaba njiyewo omubiri ku lw'eggwanga kono kakasa ffenna si gwe wekka naffe naye ate bwe mukola nambuza lwaki wakeera ku makya akasajja ne mukateekamu ssente yagamba Liyoni gwe gwayita Bukoshi nali mmanyi kuviira ddala mu Texas teyali bw'atyo nze nali manyi nti afaayo eri basooja so nenkwate kubo nengenda ne mpiikingira n'afuna fundings okuva mu US government nga ndowooza ayamba nalowooza decommissioned resources kono ba veterans tobayita decommissioned resources ba veterans abo bantu sebo boyita decommissioned resources ba human soldiers nali njagala ba human soldiers at least babenga balina ekyokola babatereze nesamanya nti Bukushi yalina ekirowoozo ekisingako awo ebintu yabijja ku mulamwa ng'ayagala kola kuwoleera eri gavumenti okusyako ekyo ekyali kituusewo eri basooja kali agamba ekyokumukwata kiba kigenda mufuula w'amaanyi tosobola kukwata muntu ng'oyo n'omuteeka mu kkomera kati essaawa zino nze ku saidi yange kiwedde wabula okyalina omukisa gumu ogusembayo nkakasa Bukushi mu kizimbe tabaddeemu oyo omusiru nze yamutendeka era agamba program byali bisa by'omu maaso yagikuleetinga nze nenjibiitabiita bw'abanga yabadde wakutoloka butolesi lwaki abayagala basooka ekyokyo baye kennyini kyokya paka ku ttaka yali yeetaaga ekintu ekiri atrocious ekintu ekinene okukamana mwasobola okuyita nga teri asobola kutegeera nze kwatibwa ennaku munnange tiwali kisobola kubeera sanctioned unless nga mumaze okukakasa nti ali mu bibajjo bajjo Bakushi ye master wa illusion ate singa omuntu enagenda maaso okukkiriza mu kye bayita illusions kifuuka reality Bukushi yefuula omugezi mu kintu kino naye tasobola kwekweka wala lodi ajjukiramu nga alinena kyamugamba nti bwe tulya feesi omutuufu ndabira dda nga ndi wa mukisa Why? What's wrong? Buzibu kyate. Buzibu ki? Kiki soko mbulire kye kikweraliikiriza. Lebikange yeraliikiridde yambuuza kiki. I'm pregnant. Yamugamba ndi lubuto. Kamatule ne kamutegeeza kali lubuto. Wow. I don't want to fuck this up. Ate saagala nsonga zino zoonona Nash. Separate us and ajja kimanya nti olubuto lulwo. there will be torture. Era agamba nti bajja tukyunya, ajja twawula batukyunye, wajja kubaawo tokya. Katugenda kola tutya. Yagamba esisookera ddala simanyi. I want us to raise our child in a safe environment. Njagala omwana waffe tumukulize mu kafo akali safe watayitire bantu mamasuki. I want our baby to be free. Njagala omwana waffe abeere ng'ali free. Si kulya mu programu zino. Kati oyagala tukole tutya. We stay. Tusigale wano. We fight him. Tumulwane, tukyuse ensonga za wano. Yes, you take over. Osobola taking over program n'ogiddukanya kono wuliriza. Okitegeera. Yamugamba kimu tuyitemu ng'obudde bukya tetwetaaga kulowooza bingi. Ebyo by'okuweza mbu simanyi tusigale wano We don't know how to function outside of the tetusobola kufunctioning outside the program. That was before. Ekyo kyali before nga tukyalina ebitusumbuwa. Ne katutereddemu tusobola otegeera ensi bw'etambula. Okitegeera. Naye ate wano munaye weewaka. Nedda.
nze kusaidia ngo omutima gwo gwe maka gange. You're my home. Era gwe maka gange. You are my home. Kwate kubona amunywegera. Kanno bajja. Babano. Jabasobolo sika ne motoka yali wano. Kuyitawo ne bayingira. Maro kutuka mu gaali. Gitukamu n'agikubirawo serefu. Maro gikuba serefu n'agisimbulirawo. Kuyitamu bagende. Bavaayo era nakyayita so akikkiriza yali musanyufu kubanga bafulumya enkambi y'omugwagwa. Why? We did it. Tukikoze munnange. Tukikoze. Tuvuddeyo tugenda tandika obulamu teri agenda tukuba ku mukono. Kumbe waliwo moroke yali ebajjira onagenda okuza amaaso bwati mulo yamira nga kiyaga nti waliwo moroke ebajjirako yambuza buzibu ki kimoroka kyatandika bakonera aba alobye ng'alobera ku kimoroka ekibakonera mu maaso waavaayo endala n'esooka basekula badde akyalobedde mu ndabirwamu bayo motoka nejje basekula bwetu neyitawo paka erudda mu mugga. Was all a smokescreen. If the Bakushi had really evaded us, well, then there was only one place. Yagamba nti bwe kibanga ddala mutuufu byonna byali byakiyayi nga ddala Bakushi yali atulumbye. Waliwo ekifo kimu kye nali nsuula wayinza otwala nakyala. Era wasuula wayinza okuba nga pulogulaamu ey'okubiri bwe yali agitadde. Yawe bwe yasobola okuddusa osimatusa. Bayagala osindikiza mu kintu kyekirala. Kali yajja ne kana akaato wabula akataddeko chemicals enkyamu koze nga kabulabi bwe katyo ne kajja laba If Evelyn was there, Every wabanga jali. Well, then I was leaving with her. Then chibasigeza ntekeddwa okumujja tugenda ffe na simulekaayo. Era tulina ne ba agents abapya. Emma Movie Center sikali we mubende. Mu kirungi awo kulina na kamera ya poliisi. Andre Videos Library sikali we same opposite Goodwill. Nabagamba Nicholas Kiyindi Remi's Movie. Owen Movies abasikani bwe Madugomba, Lexus Videos, Kamoga Videos, St. Joseph Video Library, Kishoga Katoshi Road, Apple Videos, Emma Videos, Top Care. Hey, stop! Bonna babutuusa ate nga babujja mu Ronnie's Entertainment. Yatuukayo nga babakuŋŋaanyiza bali wano. Allah, akasajja ssebo kaafunamu bali ba radicals, ba disciple baaka aba radical, abeetegefu okukola kyonna kyonna kye kaba kasabye.
agenda okuzza amaaso bali eno balina ebox bye basomba bireka ebox biri mu tabbu bamaze n'okwidentifyinga ebifo ku biki bye baagala okusekula oba okulumba. Teeka emikono mu bbanga kiteeke wenjirabira. You're not gonna shoot me. Oh, he's saving that for himself. He will create a version of you he wants them to see. Yakuliyetingira mu version y'ekyo kyayagala okwerabamu. The mark to the flag. Omaze n'ojja kiwojjolo mu kaliro. Welcome to Uteria. Tusanyise okulaba mu Uteria. Just give me Evely. Gwe mpa Evely. And a walk. Ffe tutambule tuve wano sina kye mbaagaza. I must be missing something. Kyeka nyina kye missinga. He actually feels like he's in a position to yalowooza nti ali mu position okunegotiatinga nange. Bami nkwegayiridde. You want me to be the villain, don't you? Oyagala mbeere kibanda mu kino si bwe kiri. Gobere superstar. Want me to be the villain? Oyagala mbeere kibanda. Bad guy. Mbeere bad guy. Disruptor. Akyankalanya. Because it's easier. Kwegamba kyangu. Then you just looking in the mirror at yourself. Kwegamba gwe okwetulira mu ndabiramu n'olaba ggwe. Namutaasa okuva mu mmotoka gye mwali muvuga gye mwagwiramu ne mujja mu gannakyala. Omanyi lwaki? Ebyo byonna bye wali ogenda maaso n'okwebuusabuusa. Oyo aba sitaani abakuba akaama. Byonna bituufu. Byonna bituufu. Nzize gy'oli osobole okuyamba. Ki kyenfunyemu? Mwampitamu kanaana. Nasalamu bayambe ne mumpitamu akanaana. If you don't give her to me, bw'otampa nakyala kati this isn't leaving here. Tiwali agenda kuva wano nze babuulira. That's the Nash I know. Bw'ayogera bw'atyo yamugamba kati gwe Nash gwe manyi gwetegeera. This motherfucker to the arena. Ono motherfucker musoke mutwale mu arena. Tugenda soka kufunamu physical touches. Baagala soka kubibuga bwe mutwale mu arena. Pozi nga amajukiza abadde utakashi wachimanyi wetaaga okwewola akasente nonya abayitwa abadde utakashi. Yabadde utakashi namba y'essimu ku erioko. Osobola okuba noonya ne bakolerako ddala bulungi. Bwekasoobera n'endaga muntu kadi y'emmotoka. Bye bisingira ddala okubeera ebikulu noonya abayitwa abadde utakashi. Kayino bamulese ebbali. Kino kya busuuko no kiki oyogerako? Gwe sebo nze natuuse dda ndi wano nyimiridde ninda gwe. Deni kati jangu. Kasooka ne kamutomera. Jangu tutobe. Mumi nekwajja. Agamba nti oyo mwana sebo namutwala omwana owange. Mwana gwe mwali mukukusa. Webituuse kati nashiga ogwana grand death. Wamate bagwana grand death. Tujja sekula ennyondo. Birawe ennyondo. Tegusheka. Basoka. Ne betujja. Mukuba. Tewona amutomeze ettali. Toyina kyo oyinamu wadde. Ennyondo ziringa tuki jangu sebo. Buladi. Nashi nkwagadde kati osuulira ddala ennyondo. Ne bwe kuba towulira. Kyamukuba. Kiba kireeta n'akisegula n'akitegula ne kigwa ku ttaka. Ate kati eno ye illusion yo Owulira. Break sajja kimuli bubi. Batini soja, golitini soja ekyo kyoli. Toyina amaanyi. Sigala wansi. Sigala wansi oba toyagala funa buzibu. Anti jangu mbwa gwe. Kyoyagala Nashi. Kyogamba toko wakusekula. Kigamba jangu. Bana ikikuba. Jamie Foxx agobuzaali. Kalimu ne Robert De Niro.
baba nabagamba kiss lights bwemba mwetaaga amataala mwetaaga kebo z'amasanyazi munonya abayitibwa ba kiss lights sizikiza jangu naye akiraga tazikiza naye gwe mwana kusekula towulira kyamugamba jangu kiwujja ennyondo ngenda kusaba osigale wansi wateraga afuna buzibu lwaki tosigala wansi mwotyo muganda wange kyamukuba ennyondo baabano ese Luganda sibagamba nange sizikiza kinjo kyankimize ali ku kinjo kyankimize ala Evoli namana akuba omulanga ng'ayita Evoli munnange Evoli bwayita Evoli kumbe nakya yalimu n'amuwulira Nashi munnange wabula esekula gye bamusekudde amaaso agatamagatta okubaako kyalaba n'ekirwadde kyasekudda tekisuka kikomawo engulu muyita Nashi yaze n'akananka nga kuliko explosive ye yagambye singa tafuna nakyo akibasegeeza teri agenda kuvaayo bonna abaliyo ne mukama waabwe ne kennyini agenda kwesaddaaka kirwadde kigenda okujja amaaso Katonda wattu ala omukulu yali ayiseemu yuna agenze wazobalekera tagali kali abali wano nalengera kannakyanga kayingira amazzi musatu naye n'ageesolosa era bw'ageesolosa n'akwateko n'atema yajja yawanika n'agamba yabasi mashallah tiwakyali kyakola kirala bituweddeko byo dabadrasa akijja kikikasiya mazzi gajja era bwe gatuni gamubuutikira yenna gamuyikira wabula gayitawo ne gatuka paka eno munda lwodi ajjukira bulungi nakyo abambi yali arwana n'amukwata omukono ng'ali mu mmotoka accident yasookera ddala era Sseruganda yarwana nga yagala kataasa kannyabo bambi yasi embeera gye kaalimu mazzi gaali g'amaanyi jjukira gwali mugga ate si buggagga mugga ogw'amaanyi gulina amazzi agatambulira ku speed ekika ekyawaggulu kamala yagamba nti okuddamu omufirwa nateera okumulaba nga mpita mu ngalo zange ng'agenda mu mugga guno nakimanya ku luno singa kituukawo nyinza ate obutasimattuka so nnyina kulwana nga bwe nsobola ku luno sigenda muganya talina kuŋŋendako nina kulwana masajja kasema kano omulamwa gwako gusingira ddala okubeera omukulu kaagala tulaga how we can decide in life, how we make choices. Ekisookera ddala kibagezezaako okuyigiriza nti hard choices zinafuya, hard choices zangu y'obulamu. Bw'oba osobola okukola hard choice kibategeeza obulamu bugenda kubeera bwangu. Naye so bakikiriza kino kiberewo natera ogwokubiri. Easy choices ebiseera ebisinga zikalubya obulamu. Ayina we kennyini okwesalirawo nga gwe omuntu. Ne weesalirawo gwe in life, ne weesalirawo nga gwe omuntu. Buli kimu kyonna kisobola okwanguwa. Ne mu byonna kye mulina okumanya nti fear it is not a choice. Okutya okusikusalawo. Era obanga olina kyogenda maaso n'okola olina okukakasa nti you face it hard on. Todda mu bintu byakutiitiira. Oyinza ofeesinga challenges, oyinza osika n'obuzibu, naye tekitegeeza mbu togenda kugusa nsonga. Always in life, to okusobola okubeera successful, we have to pass through challenges, hardships. Yengeri gye tusobola okugezaako succeeding in life. Temukkiriza ng'otambulira kaweweevu. Bano bassaako ebitangawaaza. Nagenda ogira bw'ati nga kirabika ku luno nakyala Seba amulina mu ttaano ze. Nakyala amulina mu ttaano ze ku mulundi guno. Era helikopita yalina okunoonya weesobola okulandinga
babajeyo munnange basobole okubatwala. Hard choices. Hard choices. Easy life. Obulamu bubeera bwangu. Easy choices. Easy choices. Hard life. Obulamu bubeera bukalubo. That. Ekyo mukiwulira. That will forever be cemented in. Ekyo kyonse nakiteeka mu mutwe gwange kati nakibikkirayo. San Diego, California. Gyali. You know. Naye ate obulamu munnange. Not always that clear cut. Obulamu tebusobola kubeera kiryakati, tebusobola kubeera bwanga bw'osuubira. And even at its fullest, it's ne bw'obanga olina w'otuuse nga olayirira mbutuufu olina w'otuuse. very easy. Ku nsi yakati tekibeerangako kyangu. And era mu byonna just wake up olina kuzuukuka every day. buli lunaku. Try to complete the circle. N'ogezaako completing a circle of life. Kugijjuza ogezeeko naye byonna wona heal. Era some days it's not going to go your way. Yagamba ennaku ezimu ziyinza obutatambula nga bw'oba okibaze. Some days it is going to go your way. Ennaku ezimu zisobola otambula nga bw'oba okibaze. Naye era then you got to just keep fighting. Kyonna kikiri olina sigala ng'otoba butobi. Olina sigala ng'otoba. To find those little pieces. Olina ogezaako okutobosika n'ebitundutundu ebyo ebiba bisigalidde okujjuza. Stop fighting. Era tolekeranga awo. Bwe tolekeraawo okulwa n'ova ku mulamwa. Olw'ensonga. Because every once in a while you find that there's a moment. Alice mu kaseera mu bulamu waliwo akaseera k'ogwamu oba ozuula akaseera. Once in a while ozuula akaseera. Life really is perfect. N'okimanya nti obulamu ate buli perfect. Bujjudde bulungi bulamba. Yajja n'asikana nakyala. Yali bali yamufuna kati. Obulamu buli complete gyali. Kana kaabwe bakalina. Bwe batyo batambula basobole okweyongerayo. Nga bwe nabagambye kasema kano mulama gwako bubadde gusingira ddala okubeera omukulu kwe kusobola okwezuula n'okwemanya n'omanya kiki oteekeddwa okukola in life. Tetuteekeddwa kubeerako n'abantu balina tubulya kiki kye tulina kukola in life. Yes, they can inspire us. Tusobola beegomba basobola kwegamba naye ninga ekisinga okuba ekikulu teri muntu ateekeddwa kubanga akuwa direction ya life. Life itself gwe kennyini gwalina ogitambulamu, gwalina okwezuula, gwalina okwemanya. Ekitali ekyo munnange weekanga ng'otomedde. Era nga batugambye nti ebiseera bisinga hard choices zituleetera okubanga obulamu bugonda. Naye ate ize choices zikalubya obulamu. Lwaki? Ever in life we have to go through challenges. We have to go. Life esula obstacles buli woyita. Wabula gyoko mugenda maaso n'obiyitamu bikuyamba okusobola okutuuka ku ekyo kiwandibadde oyagala. Era akomekereza gamba nti newankubadde kale byonna byonna osobola obiyitamu naye ate obulamu tebubeerangako bwangu. Ne bw'oba otuuse ng'olaba omazeeyo. Olabira ddala kati buli kimu kiggusiza naye munaye obulamu si tebubeera bwangu. Naye ate obulamu osobola obwanguya once you realize gwe kiki oyagala ne kiki oteekeddwa okukola mugeremu bendala. Kale bwe kati wekabadde nabagamba VJ Junior the Incredible Eva Channel Never Equadi tuli waneeno ku mutimbagano gwa muno waaki Mukama abaakumire mweraba. Until my boots wear down, until that time comes around, until that time comes around.